Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amina nebaza Bannayuganda n'abantu bonna ab'omutima omulungi abakkiririza mu mirembe ne mu nfuga ey'amateeka okuteekamu essaala okuwa amagezi n'okusabira Munnayuganda ate oba oliawo political activist oba munnabyabufuzi analyst Kajjubi Fred Lumbuye era navuddeyo mu ggwanga lya Turkey nga tumaze okumukolera ku nteekateeka oba oliawo emuyambako okufuna okuwolerezebwa. Tunatuuka kukuwolereza olugendo lwali lutya, ova wano otandika otya era omusanga wa? Of course nga minisita ow'ekisiikirize ow'amawanga amalala nasooka n'empitira mu paalamenti ya Uganda okubuuza gavumenti etangaaze mu bulambulukufu ku kiki yali etegeeza nti yali esuubira okulipootinga okubuuza Lumbuye mu ggwanga lya Uganda. Ministry ya Foreign Affairs ekulembeddwa minisita Jejodo ne bakiteeka ku likodi ya Parliament nti Lumbuye ali Turkey bakyali bubeezi mu nteeseganya. Nenzizaako okukola engagement ne ambasada wa Turkey mu Uganda, ambasada Karim Al, naye nankonfaminga nti Lumbuye akyali mu ggwanga lya Turkey era nti akuumibwa mu kifo ekikuumirwamu ba foreigners oba bagwira akumisango oba oliawo egyekuusa ku immigration n'ensonga endala. Era nakakasa nti mulamu era gyali mulungi. Neva era netegeeza eggwanga bye nali nfunye kuva eri ambasada ne bye nafuna okuva mu Parliament. Ekyo kyali kyetaagisa ate okugenda mu Turkey ekusooka okonfaminga nti Lumbuye gyali nga bwe kyali kyogeddwa kubanga ambasada yali tampadde endagiriro wadde yaŋŋamba nti bamuyine waabwe mu ggwanga lya Turkey n'olwokuba Turkey ng'ensi nzigule ate bweba ne process yonna ey'amateeka tukakasa tulina obusobozi obugisoma n'okufuna abakugu abagitunnyonnyola. So ku lwa oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament era ne shadow cabinet yonna ne ku lwa National Unity Platform ng'ekibiina ne ku lwa Bannayuganda nga minisita w'ekisiikirize w'amawanga amalala nenzirayo mu ggwanga lya Turkey era nasooka kwengeginga balooya baffe betwafuna abakulemberwa Adnan Sahin ekisooka nga twagala okusooka okuzuula luwa Lumbuye wasibiddwa era ku nsonga ki okukonfaminga ebigambo bye nali nzije mu Parliament mu Ministry ya Foreign Affairs n'ebigambo byali bitegeezeddwa ambasada wa Turkey owa Uganda ali mu Uganda. So ne tugenda ne lawyer mu kooti ya Istanbul ne tuteekayo omusango nga twagala gavumenti ya Turkey etulage Lumbuye wasibiddwa n'okufuna obukakafu n'ebimufaako ku ki ekimuvunaanibwa era nga ndine lawyer waffe Adnan Sahin twagenda mu Istanbul court ne batugamba nti director wa immigration owa Istanbul y'omu ku baali bakulifarinze emisango era ne batubagirira enkomera mwadetainingibwa era olwava mu kooti nze ne lawyer Adnan Sahin nga tumaze okufuna endagiriro gye twafuna amitya mu kooti mu Istanbul ne tugenda twavuga essaawa nga 2 oba 3 saabala bulungi naye zaasukka mu ssaawa 2 tugenda mu komera lye bayita Kochayali liri walako
ne tutuukayo ne tweyanjula bulungi ne clearance twalina okuba Honorable katono nnyo komera oba isolation press gye bateeka abantu mu kigambo mu Luganda olulimi olukinyonyola si lungi naye ekifo ewakuumirwa abagwira nti abagwira mu ggwanga lya Turkey olwokuba balina abagwira bangi naddala bali ku misango egyekuusa ku immigration oba obutuuze n'obusenze bakuumibwa mu bifo bye bayita detention centers ez'abagwira zaawukanako n'amakomera ag'aba criminals abasalibwa emisango egimanyikiddwa ate gaawukanako ne police cells. So ekifo wakuumirwa ekya Kochayali bakiwandika mu lulimi Lutuluuki ne tutuukayo Nadinani Sahib ne tufuna clearance okuva kuba batugala kukomera okulaba Lumbuye bamala ku processinga clearance okuva mu Ankara yeri obukulembeze gen administration capital eya Turkey era twalindamu eddakiika eziwera 3 okufuna clearance nga tutuuse kukomera Lumbuye twamulaba amazima amatuufu Lumbuye twamusangayo Lumbuye Fred nga mulamu ng'atambula ng'ayogera ng'anyumya nze nayogera naye mu lulimi Luganda naye kyenneewuunya Lumbuye nga ensonga ezimu ezeetaaga okunnyonnyola obulungi ng'azinyonnyola mu Lutaki era Lumbuye asobola okwogera olulimi Olutaki era yayogera nga ne looya mu lulimi Olutaki okumunnyonnyola ensonga ezimu. So Lumbuye tumuzuula nti mulamu olwo ne tutandika era n'atunnyonnyola yakwatibwa n'ateekebwa ku poliisi n'atwalibwa mu kkomera lye twali twasembayo okulaba luli eririraanye military academy olwagiwe eyo n'ateekebwa mu lirya Kochayali mwali essaawa eno. Mu bigambo bye tetwayogera nnyo kubanga ekisooka twasanyuka naffe okulaba tumuzudde era naye n'asanyuka nnyo. Ne tutandika okubatikana okumanya ki ekiri ku fayiro ye era twalina olwosooka okukomawo tumale okuprocessinga ze bayita powers of attorney nti mu nkola yaabwe eya system ye Turkey okufuna fayiro record y'omusibe tumala kuddayo n'ofuna olukusa olutongole naye ng'ataddeko omukono. So twakomawo mu kooti mu Istanbul eri general notary wa Turkey ne tufuna empapula tuzizaayo ne mukomera Lumbuye ne lawyer Adinani ne basayininga empapula nga Lumbuye mutongole akwasa lawyer Adinani obuvunaanyizibwa okuprocessinga ku misango gye n'okumuwolereza era bwe twaddayo olwo nasanga anteredde muwandiika ebimu byandyagadde okuŋŋamba kubanga batuwa eddakiika 15 okunyumya n'okuyinteractinga ate ng'ensonga enyingi zaali z'amateeka. So ye kye yakola ng'omusajja eyeeteekateeka yampandikira n'ebbaluwa mutongole ekisooka nga yeebaza bannayuganda kubanga eri tebakkiriza bifaananyi wadde video neyeebaza bannayuganda okumubeererawo kosi naffe n'atwebaza nga NUP nange ng'omuntu era n'agamba nti ye akimanyi ebimuvunaanyizibwa bya bufuzi talina musango gwonna era mugumu era ng'akyalina essuubi nti ajazuulibwa nga talina musango gwonna. Bw'otuukayo n'olimyamuko naye akubuulira embeera ate yaliwo ng'akwatibwa atwalibwa ku poliisi eyasooka tuusawo yatuukawo embeera yali etya? Kye nsobola okunnyonnyola nti namulaba mulamu ng'asobola okutambula asobola okwogera naye ng'alabika nti mukoowu ate ali stressed kuba nti talina banyumya nabo ate ali mu kifo kimu. Ekyokubiri ekkomera nga bwe naliraba nga lyonna liriko obutimba enzigi n'amadirisa naye ng'amadirisa gaggula gadabirwamu olengera ebitanda mulimu emifaliso mulimu essuuka mulimu piro ng'olaba nti engeri gye basibibwamu tefaanaganako ng'obuduukulu bwa wano mu Uganda obwa seminti obwaki balina ebitanda balina amazzi ate flat bizimbe binene bya flat buli omu ndowooza rumba beeramu oba babiri
nga bw'otuna mu kifo embeera zaakyo simbi naye nga omuntu wabeeramu ebbanga eddene olwokuba asibiddwa era awuubaala n'okugwamu amaanyi ebyengeri gyayisibwamu bujjo ku mutuufu obudde obwo tetwawulira bungi era naye mu bbaluwa yateekamu nti ayagala nnyo okulaba nti afuluma kyeyaŋŋambako kyokka mu bigambo yaŋŋamba nti tulwane nnyo okulaba ng'ava mu busibe wasibiddwa kuba yaŋŋamba nti ne wano waliwo bamafiya bangi mu bigambo bibatu bwe yakiŋŋamba weero saasobola kivulula oba yali ategeeza munda mu kkomera oba wabweru w'ekkomera nekyali bigambo byo kwe kutya kwe kwasinga okukola ki kwasinga okuba nako naye Lumbuye nga ye gyali era bwe twaddayo wamala osayininga empapula mutongole eziraga kuba bwe twagenda yali yatugamba nti bamugamba agenda sibwawo emyezi 6 naye bwe twaddayo netufuna fayiro ye nga tumaze okufuna powers ne ba lawyers twakemeramu nga bamudetaining bamusindika mu administrative detention ya myezi 6 ng'ensonga endala wezitambula mu maaso omuli ne fayiro za deportation n'ensonga endala kosi nga bataddeko emisango egimu ku visa nga bagamba nti olusebyandiko Uganda ayogera ntiseketerera gavumenti eya kuno eya Uganda nga bagezako bijweteka nti naye eri byali biseketerera naye nga kooti bwe yamala obitunulamu n'esooka epozinga orders za detention pozi gavumenti yeeri era nga bwekitera okubeera mu misango eminene baali bamuteekako lawyer wa state okuba nti amufolowingirako naye nga mumanyi ba lawyer ba state ye asayininga musayininzi tatera nnyo okutwala budde wa bujulizi naye ate ku file record kwaliko ekiraga nti ati amaloboozi g'abannayuganda gebadde bayo nga bagamba nti Lumbuye adizibwa eddembe lye copies ezo ezaali za reportingwa mu media ya Turkey kwe ziri ku file so bamuleeta ddi mu court processes zibadde zigenda mu maaso okusinza mu systemu yaabwe ng'ezimu tatambuzibwa kutwalibwa mu kooti naye nga process ekola ki etambula nga osigala wooli neno kooti ng'ekola ki egenda mu maaso naye nga buli kiwandiiko balina okikupresentingira balina okikuvumulira era nawe osayininga nti kikoze ekyo kifunye ebisinga atone waloya wa gavumenti gwe yali yamuteekako yabadde abimusayiningira kati kyobulaba kyabali kitwetagisa nnyo kufuna lawyer nga twakyanguyidde mangu netuteekako ku record nti afunye lawyer owuwe era bawulizinganya bulungi era yampandikira nagamba yebaza nnyo okuba nti twamufunidde lawyer ali nange nebaza NUP n'abawagizi ba NUP nabo n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu kubanga mubavayo okutuwa capacity esobola okuba nti tumufunira lawyer omulambulukufu so process y'okumuyimbula eri etya oba ey'okumudipotinga well essaawa eno kyensobola okugamba nti baloya batandise omulimu okulaba nti one balemesa enteekateeka yonna ey'okumudipotinga ekyokubiri okulaba nga balwana okulaba nga afuna any relief neweba temporary okuva mu kkomera ate ekyokusatu n'okulwana okulaba nga afuna status y'obukuumi obuli international oba international protection nga tukozesa ebibiina bimanyikiddwa nga ebya UN okuwa protection of course n'okuteekawo other efforts okulaba oba tusobola omulwanyira okufuna alternative asylum ne status yonna eri mu mateeka essaawa eno sinza komentinga obujjuvu kubanga baliwa twabakwasiza ate nga balina okugoberera amateeka nga bwe gali ku ttaki n'amateeka nga bwe tugamanyi mu nsi yonna kyensobola okugamba nti tusuubira okuba nti tufuna alipoota entuufu kati twategedde waali netutegeera byavunaanibwa nengeri gye bamutwala mu kkomera ekyokusaba tetukonfaminga nti mulamu so tusobola okumulwanyirira nga tulina sense of direction aye netumuteerako lawyer okutuyamba okuba nti awulizigana naye butereevu batugwe wamusanze akoze n'ettama terikyaliko embeera emucunya nnyo mu kkomera eyo Lumbuye takoze musajja mugimu wabula nga ali depressed byawukana n'okugga ekyokubiri ayinamu naye okutya nti waali abaagala openetratinga oba oliawo omutuusaako obulabe either munda oba wabweru nti gyebali era naye akimanyi ekyo kyo kwe kutyako okukulu naye nga ye ng'omuntu akyali mugumu era yakoze nnyo akantu kano okupawo gwenga lawyer we osuubira
mu nsi z'ayagala okugenda Uganda yagigyemu osuubira bagenda muteeka mu nsi ki? Lumbuye yagamba ayagala ofuluma ekifo we bamusibira naye tayagala kudda mu Uganda. So ayagala kudda mu nsi yonna bw'aba wakufuluma ttaki kudda mu nsi yonna nga eri seefu gy'ali kubanga alowooza ayigganyizibwa lwa ndowooza ze ez'ebyobufuzi ate nga Uganda yesinga okumuvunaana ku lw'endowooza ze ez'ebyobufuzi. Of course n'amaloboozi ge mwewoli wano mu Uganda geraga bwatu nti oba oli awo bw'abagwa mu ngalo zaabwe ttaano baagala okuvunaana emisango buli gye balowooza. Of course bakyali ku level ya investigation I would guess. Naye tulowooza nti ensi yonna nnene ate amawanga mangi sosobola kugamba nti ggwanga kyoba ggwanga ki naye kidipendinga ku nsi ki eneeba ne process enyanguko mu circumstances. Akaama ke yakuwadde eri famire? Lumbuye yangambye nti ye musanyufu okuba nti tumutwavuddeyo mulwanirira ne famire ye nsanyufu era n'atwebaza era n'abagumya bannansi nti ye mugumu ate akyali munwevu wakati w'okusoomoozebwa kwonna kyakkiriza nti si mumenyi w'amateeka wabula ye mulwanyirizi wa ddembe lya buntu ye activist wa buli nsonga enyiga abantu bannayuganda naddala bannayuganda era ekyo kyakyayimiriddeko. Essuubi lyabadde terimuweddeemu nti mwali mwamuvaamu? Of course Lumbuye akimanyi nti bw'oyimirira ku mazima ensi tesobola kuvaamu era abaita n'abakugwamu essuubi ng'amanyi nti akaseera konna amazima ge gajja mweyimirira ate si kwayimiridde. Tetusobola okuba tetukkaanya na buli kyayogera ng'omuntu naye ate tukkaanya n'ekyokuba nti buli munnansi alina okufuna omukisa oguwolerezebwa n'okuyisibwa mu mbeera etamu. Oyagala omukolo gw'ogw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.